Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine amaze okuyingira ekibuga Kasese wakati mu mukwano ogw'amaanyi mu lave nnyingi anti olaba ekiri e Kasese n'ebintu byatabuse dda byasobanye dda abantu bayitirivu nkumi na nkumi mitwalo na mitwalo bavuddeyo okwaniriza President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Amazzi okulaba abantu batambuza emirimu gino it's not an easy task mu this si mulimu mwangu security ekuba erigadde security ekuba erigadde abamwe bagaliddeyo bayita mu nsonda zonna okumutuukako security olirabye nga president avudde ekubo ne baligala my god kabangali ziringa 8 mabega. Kyagulanyi ali Kasese. They are commanded by UPDF. Ekubo baligadde president wave kubo baligadde guno gwe mukwano ekubo baligadde naye tebapowa foot soldiers mwena ba foot soldiers mwena tuba amapalapala mulengeddekaawo ba foot soldiers mwena okwetooloola eggwanga Uganda okwetooloola eggwanga Uganda okwetooloola eggwanga Uganda okwetooloola eggwanga Uganda the ghetto gladiator is here again. Owekikofiira ayagala kubidduka ayagala kudduka ring kiri Kasese baganda bange kino kyasusse obw'omulamuzi abantu balaga President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine omukwano omusofu omukwano omungi omukwano ogw'enjawulo nga president waabwe nga president w'eggwanga bamwaniriza mbitibwa ebisufu mukwano ogw'amaanyi era ndowooza olaba enkuyanja enkumi n'enkumi z'abantu bwe zirindiridde Kyagulanyi bwe zimubudaabuda era bwe zimwaniriza nga bonna bamwetoolodde bamwebunguludde okumpi ne Walebule ne Bweya nga bagamba nti bo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agwamanyi nga president waabwe president w'eggwanga era bali mukakasa bali mukola byafaayo nti Mwai Museveni afuga bo tebamulondangako balonda Kyagulanyi kati neno essaawa nse kutegeera nti ensi yonna Uganda yonna okuva ebule n'ebweya okuva buli nsonda yonna bannayuganda balonda omuntu omu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine era gwe balinamu essuubi era gwe baagala okuba president waabwe kati nno bulijjo ebitugambwa biba byabwerere abaogera abaana b'e Kasese bongedde okukakasa nti ab'embalala mmwe kye mwakoze kyabadde temuli ate mmwe ab'e Fort Portal kye mwakoze temwabadde olwaleero ffe ab'e Kasese ffe twagala okubalaga nti ffe tusinga okwagala ennyo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kubanga ye president gwe tumanyi gwe twalonda era ye president w'eggwanga gwe tugenda okutambula naye kubanga yagwanidde era yasaanidde olwa Uganda okukulaakulana Uganda okubeera obumu Uganda okubeera ensi ennungi Uganda okubeera ensi esinga tulina kuba tulina Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga president w'eggwanga lino era abeere nga tukulembedde mu kintu kino okutwala eggwanga lyaffe mu maaso okulikulaakulanya era n'okukomya effuga bbi okukomya ekittabantu okukomya ekitulugunya abantu okukomya ebikolwa eby'effujjo mulaba Kyagulanyi yabagamba nti ebikolwa eby'effujjo bijja kukoma mu Uganda ng'abantu bagamba ali mu lwali oyo omudongo ali mu kulowooza ndongo naye ndowooza kati mulaba abasirikale boogera bulungi n'abasirikale ba Kyagulanyi baana bakumi ba Kyagulanyi nti katugenda kukola bwe ne bwe tuti mu mutima mulungi so si miggo egyali gikuba luli si masasi agaali gakuba luli si tear gas kabiri omwe atambula bulungi olwa Kyagulanyi okuba nti nakazita akongedde okukateeka ku Mwai Museveni ekya Kyagulanyi ogenda mu kkooti y'ensi yonna ate kkooti yonna nekkiriza emisango gya Kyagulanyi n'obujulizi bwe yatwalayo kyamumaze mu Mwai Museveni amaanyi kyamusensebudde kati alina okwegendereza nnyo okuba omwegendereza okuba nti takola nsobi kubanga wakolera ensobi ebigambo bijja kuba ate birala ate n'ekyokuba nti banka y'ensi yonna World Bank yasazizzaamu okuddamu okumuwola ensimbi kiba kitegeeza ne ssente ezigula tear gas kati takyalina gwadiibuuda ensimbi ezigula amasasi tewali kati alina gadiibuuda ensimbi ezigula smart bullets simanya rubber bullets simanya biki tewakyali nsimbi zigenda kugula ebyo byonna kati alina okubanga ensimbi agikwata mpola mpola
okulaba nti tagidiibuudda okulaba nti ebyokulwanyisa asigala abirina asobole okuba nga akyali relevant kuba tamanyi ki ekisobola okujja olunaku olw'enkya oba ekawungeezi so bw'abyonoona basalawo yonoone resources z'alina ku kasente akatono k'alina eggwanga liba liganye ogwo Mwami Museveni omulimu agumanyi nnyo asobola nnyo okuzibira okulaba nti asobola okusala nga asurvivinga naye ate mu survival ye mode ye gy'agenzeemu ate bannayuganda bagenda okumugira mu ntebe atulabirire nga ate ebidde okunywa Kyagulanyi ali Kasese musonyimu lwaka internet kakwatakwata Kasese walawalamu naye nga wetuli okubaweereza okulaba buli kimu kibatuukako bulungi musobole okutambula n'okumanya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine gwe tuli naye Kasese kyakutte dda Kasese muliro Kasese love nyingi Kasese omukwano mungi Kasese ebintu byanyumye dda Kyatabuse dda abaana be Kasese bongera okukakasa ensi nti no bo baagala Kyagulanyi bawagira Kyagulanyi balina Kyagulanyi era Kyagulanyi ye president w'eggwanga Kyagulanyi ye president we Kasese Kyagulanyi ye president w'Embalala Kyagulanyi ye president we Fort Portal kakati nno katulinda ate ebitundu ebirala kye binaatugamba ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine oba nabo bawagira Kyagulanyi oba bo ate bali ku Mwami Museveni oba bali ku mulala bonna tugenda kubatubira yagala kudduka ring owaka kofiira agiyingiddemu my god owaka kofiira ayagala kuva mu ring ayina ekivubuka ekimu camera from front. We are back. Tegeza muno nti link eyoku gambe tugende abantu abasoba mitwalo 3 njagala bebaza abali ku mitimbagano gino abantu abasoba mitwalo 3 nga muli ku link eya camera 2. You can't believe 20.k 30.1. This is camera 2. Omukulembeze eyalondebwa abantu atambula nga yeeraga abantu twawule eyabba n'eyalondebwa omuntu bw'obba okweka bw'oba otambuza kiro bw'otambuza emisana otambula mu kikutiya kati noonya abakulembeze abatambulira mu kutiya abakulembeze abatambulira mu cage abatambulira mu drone nga babakwese banoonye mabega ne maaso ng'emmundu zitunulwa butaala ye president ow'eggwanga omulonde eyalondebwa abantu teyeeraliikirira kintu kyonna mu mmundu zonna asigala bweru mu tanka zonna asigala bweru embeze we Zambia gye yali ku mukolo gw'amagye ngamba Zambia ey'omumambuka okuliraana Uganda wansi wano yali amagye wennyini abasajja batwala bennyini neyekweka ali mu kiyumbayumba ekitategereka
President yasembayo okujja mu kifo kino nga tuli mu campaign bamutwala mbiri masasi na muka masasi tiagasi mboko embukuliza avugano mu Kasese n'abagamba kale lulibo olwo embeze yalondebwa tapowa we are very sorry for network obimanyi bino ebifo babiteekamu bujama obusajja mwebuli mu magezi buyisaamu bujama naye tujja baweereza fe tutega mu bbanga ne kutaka mu bbanga ne kutaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ezo zajja zikimanyi tibino byonna weebiri twajja tukitegeera nti they will one day freeze us naye tujja tuteze mu bbanga ne kutaka kanetwaka mukagumire naye tuteze mu bbanga ne mutaka bwe batega wansi nga tudda waggulu bwe batega waggulu nga tudda wansi biwaya tubisazesaze biwaya tujja bisalasala tuyitewo eno ye Ghetto TV Alhaji Mulyanyama Kasirye Nganda wali adumira bafoot soldiers bona mukadde waffe Patrick Nsanjo omubaka wali nnyo ekyewunyisa si musajja wa NUP yajja ku independent naye emirimu gyakola asinga n'abakulembeze abamu mu pate si musajja wa NUP yagira ku independent card leaning naye emirimu gyakola gisinga n'abo abalina card ye Patrick Nsanja zibeeramu oba omutuukiridde si musajja mubi ye mulabyeko enfunda eziwera ng'anyumyako n'abaana ba security ebokisi y'amazzi n'agikasuka mu drone ebokisi y'amazzi n'agikasuka mu b'amawulire erenkanyi lyasinga okwagala eyo ebokisi y'amazzi agisuulamu mu motoka y'abamawulire naga nti mugende munyweko abaga mugende munyweko twagala kwebaza abakulembeze abayimirira ne ttiimu ya president bakulembeze abayimirira ne ttiimu ya president tubasaamunye ekitiibwa nga gwe emotoka ya security bw'oba ogirabye ogamba olwendo lw'amazzi luulwo bw'oba olabye emmotoka y'abamawulire nti olwendo lw'amazzi luulwo tubasaamunye ekitiibwa mwebale nnyo bakadde baffe omulimu ogwo temujjanga okwo mwebale obutabeera ng'abo abatuwa ne balalaasa nze kino nkikoze nga nze n'abawa eccupa y'amazzi tubasaasira nnyo 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 Kasese gye tuli tukyaliyo tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olaba abantu okumwaniriza okw'amaanyi okw'enjawulo network etawaanamu naye weetuli okulaba nno tuweereza musobole okumanya biki ebigenda mu maaso musobole okutambula n'okumanyako ebyo bifaayo Kasese abantu bo bazze mu bungi nnyo bazze mu mukwano bazze nga balaze okwagala eri President waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okwongera okukakasa ensi nti tewali kirala kibakkiririzaamu yena ab'e Kasese okuggyako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe bali naye era gwe bagenda okutambula naye ennyaniriza ya njawulo ennyaniriza ya kitiibwa ennyaniriza lwayitebangawo abantu b'e Kasese balaze ate ekyenjawulo buli gy'agenda ate babawa basukkuluma ku banne waabo nga balaga nti ate ffe newaffe ekiralamu Jate feno Kyagulanyi tumwagala biralamu ebyaffe tumwagala birimu akatinko n'akasuso n'ensuso n'olwekyo buli gy'adi twagala kwebaza in a special way national unity naye yasinka n'omutanda n'amubuuzaako abasajja enkwatangabo ababeera ne president mwebale nnyo tubasaamunye ekitiibwa mwebale nnyo twagala kwebaza aba anonymous abantu mwene nga toyagala bakutegeere naye nga president omubeeramu president tebamubeeramu ng'omukwata mu ngalo
nga weekubya naye ekifaananyi omubeeramu ng'otambula ne ttiimu ye mu mbeera yonna. Wetwebalize omukulu Hassan. Mugenyi ajeko flash. Mugenyi ajeko flash. Mugenyi flash dijeko torch. Dijeko torch. Torch. The peaceful song. The peaceful song. Amagye gagadde buli wamu naye abantu bakumye emirembe. Abasajja beetoolodde ekibuga. Ab'e Kasese bo bagambye ate mujja kuyingira mutambulire ebbali. President akyakumya emirembe. Abagamba let's respect them. President agamba respect them. Abagamba respect them. Agamba respect them. Abagamba respect them. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba keep the peace. Agamba keep the peace. Agamba peace. Abawubiddeko President abawubiddeko. Omulunyankole hine kibakwete kirumira habiri. Abahagizi ba Kasese bali nkebirumira habiri. Wareba enyuma noteekateeka ngu niyo minsho. Wareba omuminsho oteekateeke ngu niyo enyuma. People are many from both sides. Both sides are many. Ndowooza mu Luganda kyemuyita ekirumira ntuuyi bbiri. Tekirina mu maaso n'amabega. Ab'amagye bawubirako President. They are commanded to do that. Newakubadde order Kasese zikyuseemu ntonotono, but they are peaceful. We can recommend them for that. Thank you Uganda Police. Thank you UPDF. Thank you and any other party that you are in the security for trying to pretend and maintain for the first time the peace. Secretary General musanyufu n'abasajja be, abasajja b'enkwatangabo. People power. The front camera yokubiri. Speaker wa Kampala. They determine the people. Sometimes you lose what to say. Or maybe gambo bikula no salawo sirike because you can't say it for yourself. Speaker wa Kampala Hajimarika. Kansala Hassan Vema Kinde wali people power. It is the song of the day. His Excellency abawubirako. What a leader, what a president, what a commander. No, kuba mwaka fananyi iwe munyankole n'omukiga n'omunyarwanda n'omufumbira n'omutoro teramu ekishami gogo no president wihanga. President atakweshereka, president atakutina abantu, president atakwabanta ekitinisa, president atakukoragana n'abantu, president atakwikiriza mu nkole y'emirembe, president atakwikiriza omukwatanisa hamwe. Turowooze nnyo ku lunaku olwo nga president Bobi Wine yali mu ntebe. Olaba abikola nga si president. Just imagine he's using that big seat. Tuliyambala engule eno ye Kasese awava omumbere
gwe basibye for almost some years. Recently badde bakamuyimbula. Kyagulanyi alina omukisa nnyo agenza okujja newankubadde obusibe tebunaba kugwa bulungi naye ng'omumbere mwali essubi weeriri ntululiba olwo obwenzululu ne butereera pulezidenti omulonde ng'amaze terera mu ntebe ye General Akirewo Kivumbi Komanda Akirewo wali kansala wa Swankulabyeko okuva e Makindye Alhaji Abubakar okuva Lubaga North wali ababaka bawaga nakugambye ow'ekikofiira agenda kudduka mu ring ekivubuka kye yasembeza kimuwa omwenge n'amazzi n'agwa ebigo akavubuka akakakofiira akuta ejjita n'akazindaalo ali mu kubasa bikonde wano oba mwana gwe waliwa oba Kyagulanyi waliwa agamba atya nakano agifaatuma okuva e Kayunga twagala kwebaza aba foot soldiers mwena abasigadde Kampala si lwakwagala okulaba nti struggle etambula mu nsonda zonna tubasaamu ekitiibwa eno ye Ghetto TV the front camera oba the camera 2 we are commanding from front and Mugenyi camera 1 commanding from behind Commander Eddie Mutwe ne mubakulembeze ababaka babadde mu AC naye bagikoye bulijjo bali mu comfortable zone naye bakomyewo Alhaji Abubakar wali okuva mu Lubaga North wali wano ababongerako yes Haji Bakari Kawalya people power Zenyimba omukulembeze w'eggwanga His Excellency yalondebwa abantu twagala kwebaza baganda baffe aba computer Uganda aba computer doctors ku Kampala Road au KM Plaza mu basement gendayo obalabe mu dduuka namba 16 be batunda computer ez'akabi Kansala Alisina Nungi okuva mu bitundu by'e Masaka webale nnyo okugamba nti Ghetto TV egende mu maaso webale nnyo nnyini ddala ensonga Ghetto TV, we command from behind and front. Tutegera mu bbanga ne kutaka toyina kyotugamba biwaya tubikutude byonna bye badde bateze buli wamu ababeereyo ne mwesudiya simanya Bobi yagwamu simanya Sago mwagitunda simanya NUP bibakalide ku matama abantu bamanyi gwe balonda abakulembeze abajeregerera ba foot soldiers mu bukomye gwomukulembeze otuleeyo olya buli sente zo odda mu kujeregerera ba foot soldiers
abaana ba foot soldiers mwenna abakolesa obusimu newankubadde mwina abawajerega simanya wabawa bikwete simanya wabawa budata mubalage. Show them the message. Show them. Twakizuula namwe abasajja abakulu munywa mwe musinga okukolesa ebiragalagala. Show them. Twagala Bobi Sisente. My God, what a song. It's revolutionary. Yalimu bakifulugunyu Museveni bwe yarajja wano yalina abasajja abayimbi abagenzi kati General Tibwine newankubadde yasibuka empisa eyabeeranga maaso okubazaamu amaanyi bakifulugunyu by then be bano essaawa eno. I will not compare Mbalala Potro to Kasese. I will just compare what the energy want. Tetulina kugeresa nti Kasese yesinze nti 40 nti Mbalala wala tutegeere abantu bagamba ki. Tutegeere abantu bagamba ki. Abantu bagala change. A peaceful change. President yabagamba buli lwe mugwamu akatengo olabye engeri gye bamutambuza tukyatambula naye mugumiikiriza nnyo I repeat, Mama from Kasese, the woman leader of NUP Women's League. Wali wano omulabyeko. Police. Police badegadde kubo eno bagiyita people power badegadde kubo ne baliyingira. Police badegadde kubo eno ye people power babadde bagadde kubo abantu baliyingidde. I remind you, Kasese has been led by opposition from its origin up to now. Nakugambye that FDC bade on the Bangalore now. NUP is taking over, but they are all opposition. They are all forces of change. Police ebivuddemu basajja batu boogedde ekimala bakomaaniza ekimala ne bigaana bagadde kuwo ne bigaana. The leading opposition in Uganda, National Youth Platform. My God. Babaganye ekibuga naye bawaguza mpola. Basajja bakwata mpola tebalekana. Bamanyi we bayita. Bamanyi we banyiga. Manyiga abantu. President abagambe, don't talk to them. Don't shout with them. Don't argue with them. Move slowly. Ndabyeko woman MP owa Kasese owa NUP. Mulabyeko omukyala ali smart nnyo. She's a student at Makerere.
MP for National Unity Platform yekute ne leader of Women's League Kamama Fatuma ye MP w'ekitundu kino eyakwasibwa flag ye Kamama Fatuma Kasim ye Vice President where National Unity Platform in charge of women oba Women's League ya commandinga Kasese Aline Fatuma Kamama woman MP on NUP ticket bayimba chimu Derono Chairman Nyanzi is at work. Chairman Nyanzi ebyo ebintu abyagala nnyo ye muyiiya ebyo byowulira Chairman Nyanzi musajja era luno lutalo bekwasa COVID oba malaria yanajja oba kulino kisipi bayinza olangirira olunkusense bayinza okwogera ebirogologo kamama Fatuma ne mama Fatuma kwebali bayimba Bobi. They are heading at the office. Bobi tafuddeyo balo badde balowooza bamugyeko abantu bagadde amakubo abantu ne bawaguza guliwa Kasese kivunirwa omuliro gwaka Kasese mwabamanyi abapima mwe mumanyi abaana bakabale mwakireba nchakale turi bukiga muragamba cy'abaana bakabale murye nchakale turi nimwe abaana bakasese mugamba muti abaganda afa bali ku Jubilee FM awo mu Fort Portal abali ku digital agamba ati Judith aine mbabazi muganda wange Jona my namesake awo ku digital FM mwebale nnyo Rita sakoneka gwa awo ku Jubilee FM mu Fort Portal ane mbagala nnyo baganda bange bannamawulire mwena the local stations from
from Kasese, up-country reporters, mwena tubabongera munyo. My God. Kasese is becoming Kasese is becoming something else. President waffe omukulembeze wa national platform era nga mukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero akikoze abaana b'e Kasese mwamutegeera nnyo ye lwaki Museveni yeerimba poliisi egadde kuba mu maaso erenkanyi tuze ku ofisi wadirako Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ate kino kisuse abaana b'e Kasese amaanyi mangi omukwano mungi okwagala kungi kino kibadde kikyaludde okulabibwako mu Uganda wano Kasese raza amaanyi raza omukwano eri Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nti ye president gwe bamanyi era ye president gwe balonda buli wotuuka abantu bajjudde webuuza ne gye bava mu kyalo eno toyinza kumanyako nanti poliisi egezaako okuggala amakubo egezaako okulemesa abaana b'e Kasese okusinkana Kyagulanyi naye abaana bayitawo bawaguza ne bayitawo ne bajja bamusisinkane kino kyo kikyasusse oba omulamuzi kino kyo kikyasobedde buli omu kubanga omukwano Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwalina e Kasese ate gususse bayogedde nti ffe ab'e Kasese mujja kutulaba mujja kukakasa anaasinga okwagala Kyagulanyi nga tulowooza bintu byamannyo wenu nga tulowooza bintu byakusaaga naye ddala abaana b'e Kasese balaze nti nno baagala nnyo pulezidenti waabwe Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nti bamukunda muno nti bamupenda saana nti bamwagala okusinga byonna era Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine akoze ekyenjawulo ekibadde kitasuubirwa nti nno kisoboka okubaawo Kasese ali ku muliro Kasese asaba mowoota bannanga alina kutuzi yanibadde atuwaako e Kasese kubanga kino kyo kyasusse dda kyatabuse dda abaana amaanyi bagalaze Mwalimu Museveni akalira akawulira nti omwana Kyagulanyi ate afuuse ensonga nti omwana Kyagulanyi ate bino ebintu abikola bulalamu ebintu byabikolamu mpola mu In the name of the people of Kasese and the whole Rwenzuru region, in the name of the people of Uganda, I open this national office. Open there. Where's the key? Open there. Okay, what is up with that body? You open. Is that guy also Christian? Coming. Should also come. Yeah.
All right, so let's have a word of prayer from her, and then also a word of prayer from him, and then we proceed quickly. Almighty Father, we thank you for the gift of life. We thank you for our president. As Kasese, we are so delighted to host our president. May you protect him. May you protect us all. May you protect us in each and everything that we do until we liberate this nation. May you be with us. May you give us your blessings that come from above. Father, we thank you. We bless your name in Jesus' name. The president has just finished signing. The president has just finished signing the office of Renzo region. Tutambule. The president has okugula office ya Renzo sub-region. Abana liso mukulembeze. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaliriza okuggulawo office ya National Unity Platform wane Kasese banango omukwano mungi love nyingi abirungo bingi abana Kasese ate bataddemu kino kisuse kikyasuse kibaite kinawa kulabibwako akasese yaboze Kasese yawumye Kasese akoze ekyenjawulo Kasese akoze ensiche badde tesuubira Kasese balaze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukwano ensinga egende ekkiriza
ensinga egenda esalawo ensinga egenda yogera kaate nti fono gwe twalonda abadde babiwakanya sibamanyi ate nno Uganda ekiriwo kilalamu kuba Kyagulanyi ebintu bino abikyusizza enkola era kati biralamu Mwami Museveni simanyi kyalowooza naye kyemmanyi ka pressure akawulira yandibaidde ntabikkiriza kubaawo era bino byakalaba ennaku katono olunaku lwakusatu simanyi pressure ayinalamu kuba n'agwa wali ne bagamba Mwami Museveni yalwaddemu ka egenze kufuna bujjanjabi kubanga ale kino kilalamu Kyagulanyi byakola kooti y'ensi yonna okuba nti yakkiriza okuwozesa Mwami Museveni nti alina omusango awo Bobi Wine yawangudde n'afuna credit era kyovula Mwami Museveni wadde order temugenda mukubati ya gas wadde sasi wadde omuggo kuba akimanyi ebinaava muno bizigenda kuba mbi bigenda kumuwunyira ate kiri mu Africa akiwulira abantu bawamba baddiza obuyinza mu nsi zaabwe so naye akimanyi nti singa nkola ene mistake obuyinza buyinza okunva mu ngalo ate nga sibyagala nga nkyali mulamu so ekyokuba n'okuba nti talina nsimbi World Bank yamugjeeko ensimbi byonna ebintu biralamu byonna ebintu byayonoonese Mwami Museveni kyetumanyi watudde wookya watudde wamukalakata watudde tali bulungi naye nga ajja kuba bulungi very very soon kale tutambula mpola mpola kati omukulembeze agenda mu kifo ewategekeddwa olukuŋŋaana wagenda okwogererako n'abantu bano era essaawa yonna agenda kuba nga ayogera nabo abantu agenda kuba nga atuuka mu kifo awe balina okukuŋŋaanira ayogere ne banna Kasese ne twa poliisi ekyakwatakwatamu mu kkubo situmanyi ate yagala ki temanyi n'ebintu biyinza okusobera wano ne bigitabukako Anything can happen. I told you it's not a joking subject. The security security gamba wacha bagamba wacha Kyagulanyi security omanyi bya mirembe katumulemu katono mbebaza nnyo mwenna abaliko naye tukomawo nakyo ekigenda mu maaso Mukama bankuumire mweraba